lwaki tuwasa oba lwaki tufumbirwa mu ddiini ey'obusiraamu. Eddiini y'obusiraamu mu bugazi bwayo yajja nga amateeka gayo gonna n'ebigenderamu byonna batugamba nti Mungu okusindika buno obusiraamu n'obussaawo yali anoonya okukuuma ebintu bitaano ebikulu. Ekintu ekisooka yali anoonya okukuuma eddiini y'abantu, abantu babeere nga bannaddiini asobole owangaala mu nsi eno nga batambulira ku mateeka g'eddiini. Ekyokubiri yali anoonyamu okukuuma ebitiibwa by'abantu. Nagamba nti wotambula bwoti ojja kuyisa bulungi abantu okuuma ekitiibwa kyabwe, wotambula bwoti oyogera bwoti oyisa bwoti. Ekyokusatu yali anoonya okukuuma emmaali y'abantu. Emmaali like wealth. Nagamba nti mukole mufune temubba temukumpanya temukola ki n'ebigendererwa. Ekyokuna yali anoonya okukuuma obwongo bw'abantu. Like intellect n'amagezi. Kyova omusiraamu batugaana ebitamiiza, batugaana omwenge, batugaana okukola ekintu kyonna kyonna ekiyinza okyankalanya. Lwaki? Kubanga buno obwongo bwe bukuwa entambula gy'otambulamu mu nsi, olowooze bulungi okole ebintu ebigasa gwe omuntu n'ensi. Ekisembayo ate nga kye kirina akakwate ku bufumbo. Obusiraamu bwali bunoonya okukuuma endyo z'abantu, what we term as lineages. Lwaki tukuuma endyo z'abantu? Olw'ensonga nti ku nsi kuno we live as communities and societies. Tuwangalanga onalaba ebifo nga birimu abantu bangi muwangaalira wamu. Naye kimanyikiddwa nti ettafaali erizimba community yonna is the family. Kati family eno nti mu nsi it's a collection of families. Lukuŋŋaana lwa families enjawulo. Kati family obusiraamu ne bugisaako ennyo essira ne bugitegekera engeri gy'erina okukolebwamu. N'ekirala ekintu ekikulu ennyo mu busiraamu naye nkakasalayo kiwuliddeko tuyunga oluganda. Obusiraamu okubanga omanyi ani gwe nzaalibwa naye ani ow'okumpi ani ow'ewala ate oluganda luno luzimbibwa mu bufumbo. Kati okuuma oluganda ebimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu mu busiraamu naye nga luno oluganda lukolebwa mu buki mu bufumbo. Kati obufumbo ne bujja ne bubeera nga obusiraamu nti sharia y'obusiraamu it has about 5 building blocks. Naye one of those building blocks oba amatafaali agazimba sharia y'obusiraamu mulimu ensonga kye tuyita munakahat oba obufumbo. Tugenda okutandikira. Soke tuwumulemu katono. Tukyali ne Sheikh Juma Waiswa abadde nga abitumenyedde lwaki abantu bawasa oba bafumbirwa. Tugenda kuwumulamu katono nnyo. Alright, thank you so much for keeping it locked on NTV and Spark TV. Tukyali ne Hajjat Habiba ne Sheikh Juma Waiswa. Dako lwaleero tuli mu kwogera mu kuwasa mu ddiini y'obusiraamu. Tunuulira ebintu bingi nnyo. Twatandise ne Sheikh Juma ng'atugamba lwaki abantu edda ekyalinga oba no eddiini kyeyogera ku kuwasa omuntu omukyalo oba omwami nga tannawasa oba ng'ayingidde mu kuwasa. Lwaki kyabeerangawo ebimu ku byo agambye nti the reason why kyalinga kyakuuma ddiini kuuma intellect obwongo bwo okubeera nga byokola obitegeera tuli under any influence. Then ayogera n'okukya family era kye tugendamu okuuma obufumbo kye tugendamu right now. So Sheikh tumalireyo ko wali then kati mbadde ngambye nti sharia y'obusiraamu obusiraamu ng'eddiini yajja kuuma bintu bitaano byenjogeddeko omuli emmaali amagezi endyo ekitiibwa then n'obwongo bw'abantu. Kati ensonga n'emmaali y'abantu ensonga ya family eno obusiraamu bugitwalanga kitundu ku ddiini y'omuntu. Ate nga wokimanyi nti eddiini y'obusiraamu is a complete way of life. Nti oli musiraamu kitegeeza obulamu bwonna bwonna busiraamu. Kati wekiba kiri bwe kityo obusiraamu bwateekawo obufumbo nga kigendeerwa ki ekiri mu bufumbo. Ekigendeerwa ekirimu is okubanga tusobozesa obulamu okugenda mu maaso kye tuyita procreation in English. Obulamu buno okugenda mu maaso n'ensi okugenda mu maaso Mungu yayagala kikolebwe mu nkolebwa ey'obuvunaanyizibwa. Nti waliwo omwami n'omukyala basinkana ne bafuna abaana. Naye bano abaana bano balina okuba nga bali mu mateeka. Olw'ensonga nti bwe bajjira mu mateeka waliwo embeera y'obuvunaanyizibwa ejjirawo. Taata alina okulabirira emateeka nga ntegeeza nti akikoze nga ayitidde mu makubo amatuufu. Abaana tagenze nga abazaala buli wamu abaana. Lwaki family eno kasita ezimbibwa obulungi tujja kubeera ne societies and communities that are stable. Kitandikira eno mu family kati awo wali obufumbo. Kati omala otegeera omusingi ogwo gwonna
gukuwa oba gukubuulira ebintu bye tubuulira abafumbo nga tubategeka kiri kye watandikiddeko premarital counseling omuntu omusiraamu avuddeyo Muhammad yagala kuwasa Habiba biki byalina osooka otegeera nga tannaba kugenda mu nsonga eyo n'oli omuwala biki byalina osooka otegeera nga tannaba kugenda mu nsonga eyo kati awo wonna wonna nyinza obikuŋŋaanyiza mu sentensi emu then nginnyonnyole tugamba omuntu yenna agenda mu bufumbo oba obufumbo mu busiraamu nti obufumbo Katonda yali aboogerako mu Qur'an yaffe y'obusiraamu n'agiyita mithaqan ghalidha endagaano ezitowa lwaki endagaano ezitowa nti ejjirako obuvunaanyizibwa bungi ekisookera ddala obufumbo buno it's an act of worship obufumbo ffe abasiraamu tukibala nti ogenda mu bufumbo okusinza Katonda nga wandigenze n'otula wansi n'osaba oba n'osoma ekitabo ekitukuvu oba n'oyamba abantu oba n'ogenda e Makka mu umra ne mu hijja kati n'obufumbo oba ogenda mu ibaada oba ogenda mu ibaada kye tuyita okusinza ogenda sinza Katonda emyaka 10, 20, 30 gy'ogenda omala mu bufumbo buli lunaku ojja kubalira nti oli mu kusinza ki Katonda oba ogenda mu musinza tulina okubuulira ensinza entuufu gy'onaamusinzamu ng'oyitira mu bufumbo kati netusooka nitugamba ekisooka obufumbo kikolwa kya kusinza ekyokubiri ndagaano ezitowa ejjirako obuvunaanyizibwa nti you're going to commit yourself ogenda kweteekayo ogambe kati nkuze ndi mwami nkuze ndi mukyala mpulira obulamu buyina kye bubanja which is companionship mujjukire nti otuddeyo emabega mu ddiini zonna Katonda yatonda Adamu n'amala ekiseera ng'awulira waali ng'omuntu yeemala naye ng'alina ekikola ki ekimbulako mu lubiriizi bwe ne bajjamu ani Kaawa oba Hawa kati Katonda n'abanga yakikola neera nga mu Qur'an mwayogera mu kifo ekimu nti obumu ku bubonero obulaga nti Katonda gy'ali kwe kubanga yatonda abasajja n'amala n'abajjamu abakyala meaning it's a puzzle oba kiringa onaalaba gino emikono ebiri abasajja n'abakyala bano abakyala bajjuliriza abasajja oba olaba kitutwala ku nsonga nti mu busiraamu kye tuyita obufumbo bubeerawo mu makkati g'omwami n'omukyala tebubeerawo mu makkati ga mulenzi na muwala mwami na mukyala ekirina ebintu bingi nnyo sijja biyingiramu naye nti womala okukula kyenjogedde nti kasita okula ng'ofuuse omusajja kati ate n'omuwala kasita akula ng'afuuse omukyala awo nga tubagamba kale tubakkiriza okugenda mu bufumbo kyetusooka obbagamba mugenda mu kikola kya kusinza ekyokubiri ndagaano na buvunaanyizibwa obunene kijja tutwala mu maaso ndowooza ebibuuzo gye binaatandika tutandika okwebuuza omusajja ono alina buvunaanyizibwa ki mu bufumbo n'omukyala ono alina buvunaanyizibwa ki mu bufumbo naye ebintu ebibiri ne tugamba abantu bonna nga bagenda mu bufumbo for starters nga tutandika mugenda kuba musinza Katonda kati musinze bulungi mu bufumbo obwo ate endagaano gye mugendamu ezitowa tetuzannyira mu bufumbo lwaki njogera ensonga eyo tuli ku mulembe nga nze nga seeka mu field yange ey'obwaseeka ntuula nnyo n'abavubuka n'abantu abakulu abali mu bufumbo abamu abansingako osanga nti ebimu ku bizibu ebinene bye tulina ku mulembe gwaffe guno abantu obufumbo wabulabanga relationships zaffe zetubeeramu kati nga abaana babeera mu masomero ayinza obuyingira leero oba abantu ku lwomukaaga kati ekifaananyi kye balina due to influence of many things social media TV ebintu bye bawulira bakitwala nga kyakuzannya naye obufumbo bujjirako ensonga nnyingi naye tunatuwa ku ndagaano ya Nika eyo njatandika obikulaga olabye ddala nti bintu bizito it's a lifetime commitment oba ombuuzizza ndowooza nga tufundikira ensonga eyo what's the definition of obufumbo mu busiraamu tugamba nti obufumbo it's the coming together of omusajja akuze n'omukyala akuze mu mbeera ey'okusinza Katonda to fulfill endagaano enzito eyo. So it's a mutual understanding. Omusajja ajjanga akyagala n'omukyala najjanga akyagala ne bagattibwa mu ddiini ey'obusiraamu basobole otuukiriza the institution ey'obufumbo Katonda nga we yagirambika nga tugenda okugiraba maaso kaawe inshallah. Toyanziza nnyo Seeka. Kati nga tugenda tubategese ogambye tubabuulirira ne tubategeka okuze bulungi otegeera okyagala kyogendamu ate nga bakubuulidde nti nokyogendamu ogenda kusinza Katonda n'okutuukiriza endagaano enzito eyo. So wano mu kutandika wano tutandikirewa nga omwami n'omukyala bakkiriziganyizza oba kati eyo ye step eyokubiri. Step esooka yeriwa Katonda agamba abasajja mu Qur'an omwo nti muwase
abakyala omutima gwo nti otunulira omukyala n'omusiima kasita omala okumusiima kyekiddako mutuukirire and you propose marriage to them omugambe njagala kuwasa kati awo wetutandikira nti oli musajja mukulu okuze oba otambula mu nsi n'obako omukyala gw'olaba ogamba ono omuwala oba omukyala ono omutima gumusiimye kati awo wetwebuuza omaze okumulaba then what next wennyini awo obusiraamu butuwa ensonga enkulu bugamba nti gwe omusajja yenna anoonya omukyala tunuulira bino ebintu wammanga nti kwa ogenda laba abakyala bangi banyirira onafaanana bw'ati ayambala bw'ati ayogera bw'ati naye akasengejja obusiraamu kwe bwakuwa bagamba nti tunuulira omukyala ekisooka tunuulira eddiini ye ngenda kinyonyola eddiini nja kuwa ekyekitegeeza in context ey'obufumbo naye nagamba oba osobodde bino naye bitunuulire omukyala oyo tunuulira obulungi bwe kyentegeeza obulungi nga tugamba mu luzungu beauty lies in the hands of the beholder nti nze kyendaba ng'ekirungi omulala ayinza okukiraba nga si kirungi oba nga obulungi bwange si obulungi bw'omulala naye gwe ayagala okuwasa olaba omukyala by your standards n'omutima olaba nti mulungi kyekisooka you have ticked ekisooka ekyokubiri otunuulire ye ng'omukyala ekitiibwa kye yeewanga omuntu ekitiibwa kye the way they carry themselves olabe yeeyisa atya waba ali mu bantu oba waba akolagana n'ensi yeeyisa atya ekyokusatu ne bagamba tunuulira nnyo olulyo mwava kikulu nnyo tunuulira nnyo famire mwava olw'ensonga nti mu maaso eyo omubaka Katonda abeere nga musaasira tugamba nti mwetegereze nnyo bwe muteeka amazzi gammwe agazaala lwaki akasaayi kalondoola ng'ategeeza nti weegendereze nnyo omusajja gw'onaazaalira oba omukyala n'akuzaalira olw'ensonga nti bw'ogenda okuzaala emize egya sayidi ey'omukyala gye tuyita ndowooza ku bukojja nene mu bataata b'omwana emize gigenda kwegatta omwana agenda kubeera a collection of taata ne maama kati musiraamu tukitunuulira nnyo ntomala gava eri n'otomera muntu tunuulira obuuze kati omukyala ono wemba ngenda okumuwasa anampa baana kikula ki oba omukyala neyebuuza omusajja ono wemba ngenda omufumbirwa nanzaalira anampa baana kikula ki onaategera otya abaana bemunazaala tunuulira embeera z'omuntu kyova olaba obusiraamu bwateekawo akadde akamala kyetuyita courtship tomala galaba muntu leero ku makya ssaawa 3 n'omwasa ku mukaaga nti kabanga kyako komulabiddemu so mulaba leero enkya ne mugenda oba waliwo akabanga nti mu kabanga ako bino ebintu byonna birina obisa ku mmeeza kasita oteekako ekyobulungi n'akitiikinga ekyenneeyisa n'akitiikinga then ekyolulyo n'akitiikinga ekyeddiini waliwo ebintu ebirala ebikulu bibiri ate njagala mbinnyonnyole abasiraamu n'abatali babiwulirize bulungi bwe tugamba eddiini mu context ey'okuwasa we don't necessarily mean musiraamu munno. Oh really? Yes. Mu busiraamu tuwasa abakyala abasiraamu ne tuwasa abakyala abava mu ddiini zino ebbiri wammanga abakristaayo n'abayahudi Abayudaaya, the Jews, who are in the Jewish or the Judaism, Christianity and Islam. Obusiraamu bwatukkiriza okubawasa bonna. Though in olw'ensonga nti bonna bagamba nti tusinza Katonda. Abasiraamu basinza Katonda, abakristaayo basinza Katonda, n'abayudaaya basinza Katonda. Okitegeera bokka be tutawasa mu busiraamu kino kankyogere nti be bantu betugamba nti the atheist tebalina ddiini o betuyinza oyita pagans abatakkiriza mu Katonda nga balina ebirala bye basinza awo mu ddiini yaffe tukola ki tetubawasa naye kimala okubeera bwe kityo kati kyetuyita eddiini tetuyinza necessarily gamba ntutegeeza wasa musiraamu munno yekka olw'ensonga nti obusiraamu bwagazi abakyala boyinza okukola ki okuwasaamu kati wetutuuka ku ddiini mu context ey'obufumbo kitegeeza kankuwa ekifaananyi wovaayo n'okola ekintu nga kyesittaza mu bantu bagamba omuntu oyo talina ddiini yeeyisa nga atalina ddiini bategeeza ki kibategeeza n'eddiini kiri nti yo character kyetutegeeza n'eddiini omuntu ono munaddiini alina obuntu, do they have any humanity in them anayisa ng'omuntu nga yeeyisa n'abantu kyebategeeza ng'eddiini mu context ey'obufumbo. Outside that it can mean many other things. So ensonga nino gisaako essira but that's
entandika y'okulamulwa. It can be nti tuyinza okugamba nedda gwe wasaba siraamu bokka olw'embeera gye tulabawo families naki tuyinza okugamba kale okkiriza n'okuwasa abatali basiraamu. Those are different. There are rulings and there are Islamic decrees. Ennamula y'obusiraamu n'ennamula ku muntu ng'omuntu byawukana, but that's a discussion for another day. Tuyinza obyogerako olunaku olulala. Ensonga gy'oyogeddeko gye njagala okukoonako ennene ennyo then tugenda ku kya courtship kye tuyita kafaa. Kafaa mu lulimi Olwarabu, mu Luganda oba mu Luzungu, kansooke nkize mu Luzungu kitegeekeze nkize mu Luganda. Tugamba kafaa is compatibility. Mu Luganda kwe kubanga omusajja n'omukyala mukwatagana oba mwesaana. Ensonga ereese obuzibu bungi oba ereese obuzibu bungi nnyo mu bufumbo. Nga kimbusiraamu batugamba katugeze nti oba ova mu famire nga muli basomi, oba onoonya omukyala noonya omukyala nga naye famire ye basomi oba nga omukyala naye musomi. Lwaki obufumbo bugenda kuwangaala bugenda gendamu embeera nnyingi. After emikolo okusanyuka omukwano ogusooka ebirabo biki mujja tuka nga muli bantu ya dealing as two human beings. Ng'omusajja wattu wasoma masters PhD onyumya mboozi ya bitabo bingi ye omukyala emboozi egyanyumya ndala. Oba omukyala wasoma nnyo omusajja teyakola ki? Teyasoma nnyo. Gwe famire gye muvaamu muli bakozi. Famire y'abantu abali si bakozi completely. Wajja beerawo okukoonagana. Kati mu Busiraamu batugamba kikubiriza nnyo obanga onoonya a partner, look in your social circles nga ziringa ezisemberegana oba nga zikwatagana. Bwe ziba tezikwatagana wasobola kujja obuzibu ki? Waba agenda babeerawo obuzibu along the way. Okujja ku Katonda nga basaasidde in rare situations nti omuntu togenda mufuula ky'oyagala. Olw'ensonga nti obufumbo nkolagana nga nabagambisa mutual agreement sinkana y'abantu ababiri. Kati mu Busiraamu lwaki tu emphasizinga nnyo ensonga ya social circles eno nti musobole okuwangaala nga mutegeeragana. Emboozi ze mwogera zisemberegana. Wala muno katugeze mwembi muli basuubuzi mmanyi nti omuntu asuubula n'agenda. Omukyala wakeerewa okudda ewaka abadde mu mirimu ne gimukwata. Omusajja tojja kuwoggana. Kubanga okimanyi. Okimanyi nti omuntu wasuubula okimanyi you're all in the corporate world katugeze. Okimanyi nti mukama wamu abata saawa emu oba 11 togenda ate gaba mukyala akolera mu mbeera eyo. Kweyisanga mukyala who's a sit home wife. So ebintu ebyo byonna those details zibeerawo. Kati okubifunza obikomeza abali baffe otunulira eddiini which is character n'otunulira olulyo lw'omuntu lwavaamu n'otunuulira ekitiibwa n'engeri gye yeeyisaamu ng'omuntu n'otunuulira obulungi bwe n'otunuulira ne okukwatagana compatibility wakye tuyita kafaa mu lulimi Olwarabu. Aye in the same social circle mutegeera kyekimu wamusemberegana. Ensonga eyasinga bagibuusa amaaso batunuulira nnyo obulungi ayina kino nekiri oba ssente ssente zaalina oba omusajja ayina mmeka oba omukyala kino ne bakibuusa. Naye tutuula nnyo mu kutabaganya abafumbo nga ogenda okuzza ensonga emabega ekyo nga bakibuusa amaaso. Lwaki abantu bagamba nti osobola okuwasa oba bw'obanga iwasa omuntu nga muli totally different so that you guys explore nti onjigiriza ebyesimanyi naye nkuyiriza ebyesimanyi in our different worlds bring them together and then totally different kisinzira kye bategeeza in what context. Totally different bayinza okutegeeza it's not a blanket statement ate tekikolera buli omu ate tekikoonagana ne kyetugambye. Totally different bayinza okutegeeza nga kati nze ndiseeka tekiŋŋaana genda kufuna mukyala nga siseeka completely sikyateeka tingenda kufuna muntu ategeera olulimi lwaffe lwabawalimu oba lwabaseeka n'omukyala wange talina kakwate kubwaseeka completely. Naye lwaki tuli naye olw'ensonga nti outside nga tuggyeewo ebyaseeka nze Juma ng'omuntu n'omukyala wange twogera emboozi ekwatagana. Ffenna twasomako, ffenna tuli basiraamu, ffenna tuwangaddeko mu myaka gino. Kibategeeza tuyinza okuba nga our individual life experiences are totally different. Kibategeeza gwobe katugeze ova mu layini eri katugeze ova mu bantu nga bo obulamu bumutambuza ku speed y'amaanyi. Oyinza osanga omuntu omulala nga ye ebintu ebyakukakkana. Kati gwe what you lack mu bukkakkamu n'akikuwa ye kyalaki nga mu kutambulira ku speed y'amaanyi nga bwe tubumanyi obulamu. Kati otunuulira nnyo qualities ezo nti si nti Katonda talina gwe yawa buli kimu. Kati kyewagamba totally different in characters ng'abantu naye si social setting. Social setting kirala ne individual characters kirala. Individual characters muyinza okwawukana. Ono ayogera nnyo, ono ayogera mpola. Ono anyiga mangu, ono alwawo okunyiga. Ono katugeze asanyuka nnyo, ono okusanyuka kwe kumwenya. Kati those individual traits ezo you can be totally different. Tekirina buzibu ekyo. But kino ekya social circle ne gye mwakulira
kikulu abantu balina okissaako nnyo essira. Okay. Seeka mbadde nsaba omulabi waffe omulungi ono tumuwe clarity. Okay. Wewali wagambidde nti no abasiraamu bakkirizibwa okuwasa outside Islam. Yes. Bano ba Jews n'abakristaayo ezebbiri kansoke nzitegeke essiraawo. Omukangezi omwami afumbidde omukyala awasizza awasizza omukyala nga mukristaayo. Omukyala ono ali bound to convert to Islam oba asobola okubeera mu Christianity and tubasobola kubeerawo obukuubaganaawo enkuza y'abaana tugenda bakuza mu ddiini ki yange siiyo so obukuubagano obwo tusobola okukihandolinga tutya? Kati interreligious marriages for starters ekigambo kyenjogedde kirungi ekikomezaawo kankinyonyole mu bigambo biti n'ekitegereke bulungi. Obusiraamu bwakikkiriza. Mu busiraamu tugamba eddiini ezaava ewa Katonda enkulu ziri ssatu. Tuyina Judaism as the first, tuyina Christianity, then tuyina Islam. Kati eddiini ezo zonna tuzissaamu ekitiibwa ffe ng'abasiraamu kati njogera nga musiraamu. On that premise okusinziira ku ekyo obusiraamu ne butukkiriza mugende muwase omukyala. Kati nze Juma neegombye omukyala Stella si musiraamu. Byonna biri bye twogeddeko bye ntunuulira abitiikinze byonna. Naye nga there's only one small bottleneck ekitini ennyo ekisumbuwa si musiraamu. Obusiraamu bwaŋŋamba muwase. Naye oba omuwasa omusiraamu yenna who's going into that setting bino ebintu njagala mbyogere bulungi. Bino byonna byenjogedde kwe okulamula kw'obusiraamu. But okulamula kw'obusiraamu can change depending on a place and time and situation. Wali abantu abamu nga tugenda bakkiriza bakikole, wali abamu bwe tutagenda kukkiriza kikola. Mu mbeera ki? Nti tutunuulira ebinaavaamu. Wali abantu abamu kati njaku ekyokulabirako ng'ono omusiraamu nnyo katugeze n'afuna n'omukatoliki nnyo. Omusajja akyagala n'omukyala bakyagala but families ne zigaana okukwatagana. Ate nga tunakiraba mu maaso obufumbo family it goes beyond the individuals bana babiri. Kyevola ne mu Buganda wano oba mu Busoga oba mu Uganda wano waliwo okukyalagana. Family yo nejja n'eraba mu abaana agamba musooke mubiveemu abakulu bakole ki? Boogere because it's a building block for the extended families okukwatagana. Kati embeera eyinza okujja nga families tezigenda kukwatagana. Tugamba abantu wano wadde obusiraamu bwakikkiriza it's better mukikole ki? Mukireke. Obanga you cannot even agree on basic issues. Abaana tugenda bawa amannya ki? Bagenda kubeera mu ddiini ki? Bagenda kukuzibwa mu mbeera ki? Those challenges we tuziraba beforehand tugamba mukireke. Wadde kikkirizibwa mukole ki? Mukireke. Buli omu afumbirwa bawase mu ddiini ye. Naye okudda ku nnamule y'obusiraamu nga tuggyewo those situations eri nti ekisooka ono omukyala w'omufuna kati nze ndi musiraamu, omusajja omusiraamu yawasa omukyala atali musiraamu. Naye omusajja atali musiraamu tawasa mukyala musiraamu. Tawasa mukyala musiraamu. Oba kankyogere bwe nti asajja bokka be bawasa. Reason being nti obufumbo ng'obufumbo engeri gye tulaba mu busiraamu kaŋŋambe tuyina akulembera n'agoberera mu bufumbo. Omusajja yakulembera omukyala n'agoberera. Sigambye afuga n'afugibwa. It's about leading the family. Who's the leader of the family? Ani agenda okusettinga pace ya family. Amannya ga family ekika actually omukyala agamba n'abaana bakika kya musajja. Ebyo byonna those are basic details. Kati mu mbeera eyo tugamba nti ffe mu ddiini y'obusiraamu we have obukakafu nti wempasa omukyala atali musiraamu ekisooka etteeka erisooka omuleka give her freedom in her religion. Toyina mukyusa ddiini ye lwampaka. Waba tayagadde kukyuka nagamba nedda wampasiza nga ndi Stella ngenda kusigala nga ndi Stella tomukaka kuyingira busiraamu. Kyekisookera ddala naye bino mbigamba kwa nkimanyi mu Uganda bibeerawo nnyo. Omusajja omusiraamu ekyokuwasa omukristaayo omuyudaaya kikkirizibwa naye oba osazeewo kigenda bino bitegeere wammanga. Ekisooka tomukaka kukyuka. Wagaanire mu ddiini ye muleke. Kyoyinza okukola maybe kugezaako omulaga busiraamu wabukkiriza kirungi abuyinge watabukkiriza muleke. Ajja kumbuuza muwoowa ntya nga wempowa omusiraamu. Byonna byowa omukyalo omusiraamu ng'omuwasa n'atali musiraamu by'omuwa. Tujjala ojja muwa amahale ge omuwe babawowe mu muzikiti bulungi muwandike ne certificate y'obufumbo n'obufumbo bugende mu mateeka omanye bulungi. Byonna bye wandikoledde omukyala omusiraamu n'atali musiraamu okola ki oyemukolera. Ekyokusatu ate nga kino kikulu omulekera ebbeetu okusinza mu ddiini ye n'okumuyambako sinza mu ddiini ye. Ntegeeza ki? Ndi musajja Muhammad n'omukyala Stella. Easter neetuuka
since nasalawo otambulira mu kkubo eryo nina omumukolera Easter nga we yandigikoze nga ali mu bufumbo nga bwa mukristaayo munne ne mugulira engoye ne mutwala ne ku kkanisa ne mulinda n'okumaliriza ne mujje ne mukomyawo ewaka ne tukola omukolo gwe. Christmas wetuuka kyekimu, Pasco wetuuka kyekimu. Like ffe ng'Obusiraamu tulekera omuntu ebbeetu lye okusinza mu ddiini ye kasita twanga tuyingidde obufumbo tomukaka. N'omukyala kyekimu ebituuka mu Idi n'omukyala atali musiraamu Stella Kasita bago olina musiraamu Idi kasita etuuka olina ogitegeka olina omuyambako sinza mu ddiini ye buli omu omuleka mu ddiini ye. Mu Busiraamu ensonga eno nkulu abasiraamu eddiini yaffe sinkake temuli kaka mu ddiini akitegeere bulungi osalawo okuwasa omukyala atali musiraamu kikkakatako okumulekera ebbeetu n'eddembe okusinziza mu ddiini ye. Nkimanyi maybe a bit controversial kipya mu matu g'abantu naye ekyo nga nagambye nga ntandika ebigambo ngenda okwogera ama mouthpiece for the Islamic Sharia byenjogera mbitegeera bulungi ne sharia y'Obusiraamu byegamba simbozi ya kukubo. Ekyokusatu enkolagana yawe mu bufumbo obwo terina kubaamu kunyooma ddiini ya munno. Ntegeeza ki? Oli musajja musiraamu okitegedde bulungi nti omukyalo ono okwebikkirira okujjuvu si kya ddiini ye tomukaka kwambala nga basiraamu. Naye ate omukkiriza nayambala mukiweesa ekitiibwa kimuweesa ekitiibwa nga mukyalawo naye tomukaka nti siba ate nze njananda tomukaka. Omukubiriza nga mukyalawo nti nze nga bbaawo njagala oyambale mu nnyambala bweti oba weeyise bwoti mu bantu tusobole okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo. Ate naawe omukyala omusiraamu atali musiraamu woba oyingidde entegeka eyo kitegeere nti ono omusajja musiraamu. Waliwo ebintu ebimu nga abasiraamu tebabirya. Tasanga fridge ng'ojjuzaamu omwenge they will be offended. Tasanga nga katugeze oyagala okulya embizi for example you eat pork n'ebigenderako byonna n'ebivaamu tasanga ng'ogifumbidde weewaka tajja kusobola kulya mmere olw'ensonga nti si kikula kye ng'omusiraamu. So bino byonna nina musutula ne mubyogerako before nga temunagenda mu bufumbo mweno period ya courtship sigenda kyuka onakyuka nedda sigenda kyuka kasita mukyogera kati obufumbo tunaawutambuza tutya. Of course abaana ba musajja balina okufuna eddiini ye balina ofuna waliwo ebintu ebimu nga bizibu due to nti these are two religions. Christianity erina amateeka n'Obusiraamu bulina amateeka kati those details ezibeerawo mulina osooka ne mutuula ne muzikkaanyako we mulemerera okuzikkaanyako before beta tubagamba obufumbo obwo mubuleke